ntandise ate ne information ya Sheebah Kalungi era nga Sheebah Kalungi nga bwali ate wali e Canada. Juga ntino Sheebah Kalungi era eno gyagenda okubeera nga azaalira e Canada naye nga ate era ku side yemu ayinayo show gyagenda okubeera nga alaninga e side eyo. Sheebah Kalungi aka Swag Mama Toronto. I'm in your area. Don't miss me. Get your tickets. Have it. Love you. See you. Yeah. Kakati waliwo akafaananyi akabadde ka trading ennyo era nga bw'okalabaawo nti faani omu nti nga bw'abadde amisinga Sheebah Kalungi. Jjuka nti no Sheebah Kalungi nga bwenkunyonyodde nti no tali mu Uganda naye nga akafaananyi kano nako ka tradize nnyo ate wali ku mikutu egy'enjawulo gwe alaba Nutty naye nga bambi ate waliwo amawulire agatali malungi ku Gravity Omutujju era munnange nga mami we munnange ate bwe yafudde era nga omukyalo ono bambi yasangiddwa munnange ate mu buliri mbu nga afudde munnange gwe alaba Nutty ye maama wa Gravity Omutujju naye nga kibi nnyo bambi ate esayidi eyo era yemu nkyekizeko ate wali ku Spice Diana bannange omwana yeekuba makeup alina engeri gy'akyusamu omuntu era nga wolabaawo Spice Diana abadde yeekubye makeup oli owakabi naye nga omulaba omwana ashayininga wali wonna ate naye nga bwe kiti bwe kitambudde wali ku Spice Diana omwana alina emimwa anti nga wolaba mukanda wange gwe alaba Nutty naye nga bwe kiti bwe kitambudde wali ku Spice Diana nga wemukyekinzeeko. Kaakati nkutte akatambi ke ngenda okubeera nga nkulekera ke ka Rema Namakula engeri gy'abadde wali munnange ate ku anniversary y'omuntu omu wali wonna ate wali kibadde kiriya nnyo. Nga ali wali mu kuperforminga wali ku anniversary ngenda kubeera nga straight away nkulekera akatambi kano aka Rema Namakula ate ngenda kubeera nga ate nga nkomawo eyo maaso.